buli nsonga yonna. Yagamba Allah nti ye Ar-Rahman, ng'okusaasira kwe kwabona buli nsonga yonna, kwakulembera obusungu bwe. N'agamba nti ye Ar-Rahim, nga bwe bijja mu Al-Fatiha nga birinaaniganye bibiri, Ar-Rahman Ar-Rahim. Era ayina okusaasira okweyawulidde nga kugenda kujja nga khasatan nga kweyawulidde eri abakkiriza bokka ku qiyama. Omusaasizi ow'ekisa agenda kuba n'ekisa ku qiyama eri abaddu bokka abaafa nga balongoosezza gy'ali. Allah yagamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Kyaddaaki bagenda kwejjusa abaddu abatakkiriza Allah abamuwakanya ku qiyama, bagenda kwegomba nti singa twali baddu, twali bakkiriza, singa twali basiraamu. Embeera efaanana bwetyo yakwejjusa ku qiyama. Kyovula yamugamba nti dharhum yakulu wayatamatta'u wayulhihim al-amal. Muhammad tomenyeka n'abantu baganye kunzikiriza, baleke balye banywe, mubaleke beeyagale, bagenda mu pasika simaya isita zaabwe, baleke banywe omwenge gwabwe. Abakyala mugumiikirize, abasazeewo obutambala nga mmwe mubaleke, naye fasawfa ya'lamun. Kyaddaaki bagenda kumanya okujooga kubajooze ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abaddu abafaanana bwe batyo beeyagala nga Allah bwe yayogera mu aya endala mu Suuratul Baqara, yagamba nti zuyyina lilladhiina kafaru alhayaatu dunya, baawundibwa abaddu abawakanya Allah obulamu buno obwensi. Wayaskharuuna min alladhiina aamanu, era bajeeja abaddu abali ku mateeka ga Allah. Ne Allah yagamba nti walladhiina ittaqaw fawqahum yawma alqiyama, abaddu abatya Allah subhanahu wa ta'ala nga la yatahadda huduud Allah, nga tebasukka nsalosalo za Allah, bagenda kujja nga fawqahum yawma alqiyama, mwana wattu nga be bawaggulu ku lunaku lw'enkomerero. Makulu ga hadithi emu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuddu bagenda muleeta nga mutuufu embeera gye yalimu mu dduniya muno, nga yali musajja mwavu alya kimu, nga bw'olaba sahaba yajja lumu ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'obwavu bumulumye, n'amugamba nti owange omubaka, olinayo konna ak'okulya ndyeko. Baali beetaavu, era obwetaavu bw'abasahaba baddukiranga wa mubaka nga bamanyi oba oli awo waliwo omugagga eyaleese ebyokusaddaaka bye nga anoonya abubbi wanaabiwa omubaka. Omusajja ono lumu batunyumiza mu hadithi emu ekyafaayo ekimu, ajjeewo omubaka ng'anoonya ak'okulya. Nabbi n'amubuuza nti ewuwo oyinayo ki? Ewuwo oyinayo ki? Oyagala okuyomba naye ewuwo olinayo kaki? Wulira obugagga sahaba ono bwe yalina mu nju ye. Namugamba nti omubaka, ekyamanyi kye nnina ewange, ninayo ebbakuli emu mwendiira nze ne mukyala wange. Ekyokubiri kye ninayo kibulanketi, bwenkyebakako bwenti ne mukyala wange tusika sayidi ey'okubiri n'etubikka. Ayina ebi ne wallahi nga yaqiini gye balina mu Allah n'okwesigamira obwagazi bwe balina Allah, nga bawulira tebalina kyebafiiriddwa ebbanga lye bamala nga balina la ilaha illa Allah. Abasajja bano oba omukyala oba abakyala bano, Nabbi amugamba nti genda oleete by'olinayo, genda oleete by'okola ki, by'olinayo ewuwo. N'abireeta, bwe yabireeta n'asanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ayimiridde wabweru w'omuzikiti. N'amugamba nti omubaka munnange, bye nnina bye bino. Nabbi kyava abuuza, omuwandiisi atugamba nti Nabbi kyava abuuza abaali wabweru nti mu bino ani ampaamu ssente? Omanyi okuleeta ekibakuli kyo ne kibulanketi kyo kyeweebakako okireetera imaamu. Imaamu olina obwetaavu n'akugamba nti abanga wakira mu bino ani ampaamu ssente? Oba oyinza kutunula otyawo
bw'oba toyambalidde imaamu ono mukwata kigo oba omusaasidde nnyo oba bimukwakulako nodduka sajja abadde ndi mwetaavu ate atunda bye nnina. Omusajja ono n'agumiikiriza alabe nabbi ki kyazzaako. Nabbi omusajja omu n'agamba nti ngenda kukuwamu dirihamu 4. Nabbi n'agamba nti zikyali ntono lyongeramu mpaamu dirihamu 8 amakulu dirihamu 4 ebbakuli eno ne kibulanketi kino. Asasula n'asasula, bw'amala okusasula simanyi nze naawe tulowooze ku nannyini bintu bwe yali atunula nga bamaze obbitwala. Nabbi kyabagamba omusajja ono nti jangu, n'amukwata ku mukono. Bayina we bagende wali omusajja yali atunda embazzi n'obujambiya buno obumpi, n'abugula 2. Bwe yagula n'agamba omusajja ono nti era jangu, n'amukwata ku mukono n'amutambuza mpaka we baatuuka ewali enku oba enku enkalu. Ne bagenda batema. Nabbi n'agamba nti njagala ogende ng'otema buli lukulo n'olukalu lw'olaba wano, genda ng'olutema osiba akaganda. N'agenda ng'atema, n'omubaka n'atema. Lwamala ne beetikka 2. Ani yeetikka? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abeba n'ateeka ku mutwe gwe ogw'ebbeeyi ogujjuddemu ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala ogutalinga gyaffe egijjuddemu ennyimba. Kaliyoki yenna akuli wano, maapu ya Uganda yonna ekuli wano, loogi zonna z'oyendeddemu zikuli wano mu mutwe. Abasambi b'omupiira bonna bakuli wano n'obwononefu bwabwe. Omusiraamu okabira oti omusambi w'omupiira asaze ekimemeya nga bw'omutunako bw'oti nnaku njereere akujjukiza kiyama, naye nga gwe gw'okabira ki? Gw'okabira amaziga. Lwaki oyonoona ekiwanga kyo okijjamu amaziga ng'ogwonoonera ku bitali Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bw'atyo omusajja ono n'asula n'omubaka ne bagenda ne batunda enku zino. Bwe batunda ne bafunamu akasente akaali kawera. Nabbi n'amugamba nti kati kana akasente kwatoweerezeeko ewaka, naye saagala kuddamu kulaba wendi ng'osabiriza, wabula kola ekikolwa ekyo akabanga we kanayitawo ojja kujja ombuulire. Omuwandiisi agamba nti omusajja ono yaddukanga n'ajja n'asala esswala, n'asoma kabuliya baadiya alisadde azikaali azisomye, n'atuulako mu ddalasa nabbi ng'asomesa ba'da swala. Bwe yavanga bw'ati mu ddalasa n'adduka n'agenda n'akola. Wayitawo wiikisi 2 n'akomawo nga essanyu awuli yali mutta. Ng'essanyu limukola ki? Limutta. N'amugamba owange omubaka wa Allah mpadde ekkula. Omulimu guno gwe waŋŋamba gwenkola nguddiŋŋanya ebbanga, naye naguzeyo kati tuyinayo ebbakuli 2 eyange neya sweetheart wange. Tuyinayo mmeka? Twaguzeyo n'ekifaliso n'ekibulanketi ekirala kitwebikka. Unzur, tunuulira basahaba embeera gye baakolerangamu eddiini. Tebalina masanyalaze gaaka mizikiti nga leero bwe gaaka, naye kizibu nnyo leero okusanga omusiraamu ba'da salaati al-ishaa'i ng'akyasoma ku Qur'an. Kaana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ng'asoma Qur'an ekiro n'agimalako. Uthman ibn Affan yasomanga Qur'an ekiro n'agikola ki? N'agimalako. Leero osomayo ejuzu mmeka? Nga twalemera ku lupapula lwa Yasaruna olugamba nti qaala ajitana litukhrijana min ardina. Bw'osanga asomye ennyo mu Yasaruna ye yalemera ku bihi, baha, buhu, batu, awo ye we yatuula agamba Mungu naye alaba ngezezzaako kyensobola. Omusajja omusanga agamba nti mutuufu mama w'abaana ye yannema okusomesa naye nga teremererwanga muzaalamu baana. Ekyo kyo tekimulema. Ekyo tekikola ki? Tekimulema. Ng'era n'enniya gy'alina ey'amaanyi ayagala kati ku balongo oba ozaalireyo ddi ku balongo. Naye ng'omukyalo okuba we mujja ewaabwe tamanyi kusoma Yasaruna. Hatta al-aana Yasaruna tagikola ki? Tagimanyi. Lowooza nnyo ku mama w'abaana oba taata w'abaana. Allah bw'aligamba abasomi ba Qur'an ku qiyama nti iqra warqa warattil kama kunta turattil fi dunya. Allah agenda agamba abadde ku qiyama nti musome nga bwe mambuka amadaala. Oba sweetheart agenda kusoma ki? Simanyi. Allah abagamba nti musome. Abazadde ng'agamba abaana baabwe nti musome. Hawa soma nga bw'alinya amadaala
Allah mugambe kama kunta turattil soma mpola mpola ngabo wasomanga Qur'ani yongo oli ku dunia kuno nabbi naga nti mazima ddala eddala lyogenda okukomako mu kulinnya amadala g'omujjana ye aya gyogenda okusembayo okusoma awaliwo akayewuunyisa akagambo akakulu abamanyike baleeta nga bavunula hadithi eyo nti aya gyogenda okusoma ku kiyama ye aya gye wakolerako omuvunuzi omu bwe yavunula wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa saa sabil kubo lyakuzikirira naye nga bagirlfriend bano abavubuka bali mu secondary tebalinamu nsonyi ng'ayenda ku bwana bwa senior one kaana kato tekannayiga na kuwandika kigambo chemistry mu luzungu olutuufu kawandika chemistry naye nga omuvubuka ali mu senior 6 kali mu kwendako abange tunuulira embeera gye tuwangaaliramu n'ennyimirira gye tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa taala osanga omusajja omukulu ng'emyaka alina mingi naye nga tatya kweyambulira kaana kato kenkana ne muwala wasembayo abooluganda abakkiriza falnattaqillah tutya obusiba Allah tabaraka wa taala bwete embeera bwegenda okufaanana ku kiyama abajja mu dduniya muno nga baali babitiibwa bagenda kujja ku kiyama ate nga bawansi Allah agamba obote soma oba musajja watu agenda kusoma ki lowooza ku Napoleon Bonaparte agenda kusoma ki bano abaana abawala basanga basoma Romeo and Juliet n'akaaba Romeo agenda kusoma ki oba Juliet abalwana First World War abawangula ne be bawangula bonna bali mu ttaka bagenda kusoma ki Newton is equation gwe baziita awo mukwata ensobi ne mu Qur'ani toyinza kukwatayo ensobi n'eki ne bw'oli oli ng'ayimba kayimba ka Luwarabu bwe twayita obuyimba bw'eddiini olowooza aya ya Qur'ani awo obwongo tebuliiwo ogenda kusoma ki mu maaso ga Allah kati ku kiyama basahaba abaali abawansi bagenda kujja nga bebafunye ejjana Allah kyagamba nti walladhiina ttaqaw fawqahum yawma alqiyama omusiraamu yenna tonakuwalanga n'okweyagala kw'abeeyagala naye ng'okweyagala kwabwe kulimu okujoga Allahu tabaraka wa taala osanga omusiraamu ng'ennaku emutta omusiraamu omu yaŋŋamba nti wallahi sheikh abasajja batulesse wallahi laba amayumba twali tuyite saidiza bunga tudda mu kibuga tolina omuddu gwe tuva okulaba omusiraamu omu n'atunulira enju mugamba nti wange kiki naga wallahi sheikh abasajja batulesse laba amatiri bona ge bayina naye ng'enju gyayogerako ebizibu ebiri mu yo temulimu aya ya Qur'an esomerwamu temulimu aya ya Qur'an esomerwamu nabbi yagamba nti inna matbaddala ash-shaytan yanfir min al-bayt alladhi yaqra'u fihi surati al-baqara shaytan yadduka tebera mu nyumba esomerwamu surati al-baqara enyumba bwe esomerwamu Qur'an shaytan tayingiramu oluza mu state house wa Museveni waliyoki tezabiika y'amagi ziri eyo nazo ziina gye ziwangaalira temuli mu Qur'an kifulukwa ate omuddu asula mu kasiisira nga kalimu omusubba wagumu nga ekyemisana rather ekyeggulo bakirya ku magalibi ng'enjuba rather ng'obudde bukyakola ki bukyatangaalamuko we baliiraawo ekyeggulo abaddu banaku naye ng'ennyumba erimu qiyamu layiri ennyumba makula state house lwakuba endaba eyaffe eraba kyennyume fuba olaba ennyumba n'obuyitirivu bwayo n'obunene bw'emmotoka omuddu ajoga Allah gy'avuga abange edduniya eno yeewuunyisa nabbi yaginafuya Allah subhanahu wa ta'ala yeke nnyini yaginafuya yagamba nti zuyina linnas hubbu shahawati min an-nisa walbanina walqanatir almuqantala najjanga amenye ebintu omuntu omutima gwe bye gwagala naye yagamba nti omuddu ayagala walkhayr almusawwama omuddu ayagala sente ayagala gold ayagala ebyebagalwa ayagala abakyala n'agamba nti omuddu ayagala amalimiro naye bwe yali awunzika nannyini kubitoona nabbi gabira baddu yagamba nti dhalika mataa'u lhayati dduniya mwana wattu byonna ebyo byakweyagalamu mu nsi byonna byakweyagalamu tolaba abaana bebalwanira ebyo emmaali ya kitaabwe ng'akyali mu ddiiro Haji Pamba akyali mu kamone mu nnyindo bamusibye ali mu ssanda ssatu ng'abaana beekuba ebikonde Hasani nani Hasani ne Kalibbala bali mu kulwana balwanira kisumuzo kya motoka nannyini waayo ali wano tebannaba na muziika naye ng'abaana bettira bizimbe tuni obunyomofu bw'edduniya
وحديثنا النبي ناقمت لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بحوضة سينجد الدنيا نو يليز توما سقى الله أو كوين كان حديثنا النيو نبي قال سينجد الدنيا نو جتولا بانجي يبي ndakemuli yagamba nti singa yali ezitowa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala okwenkana ekiwawaatiro ky'ensiri amakalu tezitowa okwenkana ekiwawaatiro ky'ensiri nabbi yagamba nti omuddu yenna omukafiiri teyalinywedeko lwendo lw'amazzi kimanyiddwa ensiri eyina janahaini eyina ebiwawaatiro bimeka naye nabbi in comparison yajjako ekiwawaatiro kimu nagamba nti singa edduniya eno yali ezitowa mu maaso ga Allah okwenkana ekiwawaatiro kimu ekyensiri omuddu atakkiriza Allah teyalinweddeko mazzi Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti ad-dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala ne dunya ajuwa gwayagala ne gwatakola ki ne gwatayagala tuni abaddu abajoga Allah bali bebisiyaga emmotoka zebavuga avuga emmotoka ng'etunulanga muntu n'otuli omuddu agenza okusala esswala ya fajiri ng'atambula alinnya mu bisooto atambula embazi mu boggolera ono yewe ebbeeyi oli munyoomofu Allah yagamba nti walladina ttaqaw fawqahum yawma alqiyama abaddu abanaava mu nsi muno nga batidde Allah tabaraka wa ta'ala bakuumye ensalosalo zaabwe ne boonaaba olya kimu omuddu atidde Allah tabaraka wa ta'ala ne boonaava mu nsi muno ng'oyambala ekkanzu emukkutukidde ku mubiri naye ng'otya Allah tabaraka wa ta'ala gwawangudde Allah agambye nti rubbama yawaddu alladina kafaru bagenda kwejjusa abaddu abatakkiriza Allah bamujeemera nga Allah subhanahu wa ta'ala balaba ajja abaddu abayina la ilaha illallah kale bayina maasi amalala ge bajeemeramu Allah tabaraka wa ta'ala Allah agenda kumaliza olwa shahada eno gye bayina nga bagirirako ne batagattako Allah agenda alagire malayika nti abaddu bonna abali mu muliro abanjeemera naye nga tebangattako mubakwate mubajje mu muliro mubayingize ejjana ejjana radio agenda kutulya nga batwala abakkiriza Allah yagamba nti agenda kugamba nti laukano singa kale nange mbadde singa nange nafa ndi musiraamu bano abazannyi bammwe ab'emipiira bavindizo waliwo oba vindizo nomuko omu namusanga akaaba simanya yafiira mu mmotoka oba yagamba ani simanya yafiira mu mmotoka simanya yali azannya bulungi nze bannaye empuya naye simanyi nakumanya afudde nnyo naye afudde tategeera Allah gwe yakkaabya amaziga abange tufune entegeera entuufu tuli omusajja Abu Hurayra talina kulya kwonna kwe yalya dumu balina ebibuuzo bye baabuuzanga nga Umar ibn Khattab alina ekibuuzo ky'abuuza nga Abu Hurayra amuwa ansa ng'ate ansa tagijja mu mutwe namugamba nti ya Umar ekyo ky'obuuzizza qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera bwogezi hadithi Abu Hurayra ng'atokota hadithi zokka ze zimuva mu kamwa namugamba nti ya Umar Abu Hurayra agamba Umar nti ya Abu Hurayra ng'oyitiridde gwe buli kibuuzo ky'embuuza gw'olina ansa yaakyo namugamba nti ya Umar mwagenda ne musuubula nze saasuubula mwagenda ne muwasa nze saawasa natuula wali mubaka n'ensoma n'ensumula ekisawo ekisooka omubaka n'akijjuzaamu hadithi n'ensumula ekisawo ekyokubiri amakulu aggula bwongo omubaka n'ajjuzaamu hadithi n'ensumula ekisawo ekyokusatu namugamba nti ya Umar singa nsumula ekisawo ekisooka kyemmanyi ekya hadithi amakulu okugguya nti kimu koota y'obwongo bwange ku hadithi zemmanyi Umar oyinza okuntemako omutwe ng'olowooza nnimba statement eyo abamanyi bagitunira nnyo ne bagamba nti Abu Hurayra ate hadithi zaatayogera nnyingi nnyo okusinga ze yayogera gwe oyinayo mmekeza Abu Hurayra oluvannyuma wakubuuza amannya g'omukulu w'ekika kyammwe oleeta abakulu b'essiga simanyaani simanya gundi akasolya nakyo ekirala omutuba gikuli ku mitwe simanya kasolya ow'essiga ly'egundi fe bakasujja simanya buwembo yakola bwati bwe bityo katemba afaanana bwatyo naye nga toyinzayo hadithi wadde bbiri mu mutwe naye ng'ogamba omuddu ono zaama naye kennyini yeetwala nti muddu musiraamu abooluganda bakkiriza okwagala kwe twagalamu obusiraamu buliwa nga tetukumanyi omuddu kyayagala aba akimanyi obusiraamu tugamba tubwagala naye tetubukola ki tetubumanyi mbufunze njagadde ntandike ebigambo byange mu mbeera efaanana bwetyo tugenda kutunya ku bigambo b'ensonga ziringa bbiri tugenda kusemberayo hadithi then tulyoke tugende mu bibuuzo entegeera eno oba enjogera efaanana bweti abange tugyewale si ntegeera oba si njogera nsiraamu
abaddu balina enjogera egamba nti bw'ogenda ebulyambuwa okola ki? Olyambuwa. Enjogera eyo yeetaaga okussaako nnyo ebirowoozo. Entegeera efaanana bwetyo si ntegeera ki? Ensiraamu. Amakulu ekiri mu kyo erimu okukubiriza omuntu ono okukola amazambi. Erimu omuntu ono ekkubiriza omuntu okukola ki? Okukola amazambi. Tekikkirizibwa oba omusiraamu yenna w'obeera oli ezzambi lisigala ki? Zambi. Oba gy'ogenze bonna abaliyo bafuyi ba mmindi, emmindi esigala eri haramu. Oba ekitundu ky'owangalyamu bonna bakubi ba ndongo, music asigala eri haramu. Oba ekitundu ky'ogenzemu bonna bambala obukete, okwambala obukete kisigala kiri haramu. Omusiraamu takyukakyuka ssaawa zonna awangalya mu nsalosalo za Allahu tabaraka wa ta'ala. Ne bwe kisenjogera eyo omusiraamu munne yonna badde n'agikozesa ng'alina kye yeesembesa, munne alina kye yamubuuza nga kiri haramu. Nange ate kati olowooza tunaakola ki? Ensi yonna kati yajjula, abantu bonna balya riba. Tumanyi nti bagamba nti bw'ogenda ebulyambo olyambuwa, naye nga akikozesa okwesembesa akubiriza munne akole ki? Alya riba. Enjogera eyo bwetyo efaanana bwetyo si nsiraamu. Tubeere nga tugyewalira ddala. Omusiraamu obudde bwo bwonna olina okubeera ng'oli mweraliikirivu eri Allahu tabaraka wa ta'ala n'okuyitiriza okumwenenyeza. Basahaba bawangaala obulamu bwabwe nga wallahi bawangalira baina al-khawf war-raja, nga bawangalira wakati w'okutya n'essuubi, okuba n'essuubi maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Tuli omukyalo omu yajja ye kennyini neereeta omubaka, n'amugamba nti wange omubaka nayenze nzize bampe ekibonerezo. Noonyayo omusiraamu bonna bootenda nti balina imaani ayinza okwereeta mu mbeera efaanana bwetyo. Omukyala yajja ne yeereeta omubaka, n'agamba nti omubaka nayenze. Omuwandiisi agamba nti omubaka n'atunula eri mu mbeera eri disgusting, nga ekigambo kino kyawulidde ng'awulira kimumazeeko emirembe. Omukyala n'amugamba nti munnange omubaka nayenze, naye nzize bampe ekibonerezo, nzize bampe ekibonerezo. Wakiri nkifunire wano neme kifunira mu maaso gaani ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Tuli obweraliikirivu. Ffe leero tugamba nti bw'ogenda ebulyambuwa olyambuwa. Omukyalo ono nabbi n'amutunuulira n'abaako ebibuuzo ebirala bye yamubuuza, nga dialogue eno gye baalina naye yali ekonfaminga nti omukyalo ono mu bwenzi buno bwe yakola yafuna olubuto. Nabbi n'amugamba nti genda osooke omala okuzaala, bw'oba naayitawo ebbanga ojja kudda okime ekibonerezo kyo. Awo simanyi nze naawe oba tudda ku imaani gye tulina nze naawe, Allah baakusaasidde. Yeewuunyisa omukyalo ono omwagazi w'ejjana radiyallahu anha, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ejjana gimuwe. Naye omukyalo ono n'agenda n'abeerayo okumala emyezi 9 egimanyiddwa omukyala gy'alerera ki? Gy'aleramu oba gy'abeeramu olubuto. Giyinza okusukkawo oba okukkawo, byonna obujulizi mwe buli mu hadith. Omukyala kisobokera ddala okuzaala omwana ng'alina emyezi 7. Kyalabikako ku mulembe gwa Umar, era nga kikkirizibwa aba azadde era omwana oyo abeera mwana wa musajja oyo. Omukyala asobola okumala n'olubuto okumala ebbanga erisukka mu myezi 9. Asobola okubeera n'olubuto okumala emyezi 12. Tukitegedde byonna bisoboka. Allah yagamba nti thumma sabila yassarahu, yayanguyiriza omukyalo ono okuzaala nga bw'aba ayagadde. Omukyalo ono gwe mbadde ndiko biri tugenzeeyo bugenzi, wayitawo akabanga akomawo, wallahi yeereeta ng'amaze okuzaala. Nabbi n'ajja n'amugamba nti owange omubaka munnange okyanzijukira? N'amugamba nti ate munnange yenze oli eyakola ezzambi ly'obwenzi, omwana namaze omuzaala. Tuli okwenenya kubeenenyerezaangamu Allahu tabaraka wa ta'ala n'obweraliikirivu bwe balina ku mazambi oba mu kusobya ensobya gye basobyamu owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, nga teyeegomba kudda mu maaso ga Allah ng'alina ezzambi. Ffe leero omuddu yeekolako assessment ey'olunaku ng'amazambi gokka, haraamu gwatunuddeko, haraamu gwalidde, haraamu gwawulidde, haraamu gyatambulidde, haraamu gwayambadde, haraamu gwalowoozezza, naye ng'ebyo byonna tebikweraliikiriza. Omuddu n'asigala ng'alina akadde
akagendako mu kandolindoli asekemu. Omanyi leero waliyo comedy show, comedy night, tulina okugendako mu private theatre. Seeka muleke kalubiriza ddiini ya eddiini obusiraamu si ddiini ya nnaku. Olina okugenda n'okyakaza ku bulamu. Nabbi yagamba Abu Hurayra n'amugamba nti iyaaki nkwewaza Aba Hurayra kasratu dhahk, okuyitiriza okusekaseka ennyo. N'amugamba nti fa inna kasratu dhahk tumiitu lqalbi, omuddu okuyitiriza okusekaseka ennyo kulwaza omutima, kulwaza omutima. Omukyalo oli mweraliikirivu eri Allah tabaraka wa taala, akomawo amaze okuzaala akima ekibonerezo kye. Talina ntegeera eri nti bw'ogenda ebulyambwa olyaki olyambwa. Yamanya amateeka ga Allah gaba mateeka gani? Ga Allah. Omukyalo ono bwadda n'omwana, nabbi n'amujjukira n'amugamba nkutegedde. Nabbi n'amugamba nti sooka oddeyo omala okuyonsa omwana ono, bw'onaamala okuyonsa omwana ojja kudda. Bo baayonsanga abaana okumala emyaka emeka? Emyaka 2. Kwe kuyonsa okujjuvu nga bwe kijja mu Qur'an, aya mumanyi weeri. Omukyalo ono n'addayo n'ayonsa omwana okumala emyaka eki. Emyaka 2 we jaggwako leero, enkeera n'ajja ewa nabbi n'agamba nti omubaka munnange enkomyewo, nsaba bampe ekibonerezo. Nsaba bampe ekibonerezo. Ffe leero abavubuka twewaanira kwenda ku baana b'abantu. Omuwala ayitawo, omuvubuka n'akoona ku banne. Ani oyo? Leka naawe namumala naawe. Oyo yaggwa. Ne wallahi yake nga kyewaaniramu zambi. Abaddu beewaanira mu kutta bannaabwe. Basahaba emirembe gyababulanga ng'alina ezambi lyakoze. Omuvubuka omulala ye we yajja ewa nabbi yamugamba nti omubaka zainayitu, omubaka nyenze, owange omubaka mpulira emirembe gimbuze nyenze, nva kukola bwenzi. Nabbi n'amugamba nti oba omukyalo ono kabbarutu, omunywegedde bunywegezi. N'amugamba nti owange omubaka zanayitu. Namugamba musajja gwe omukyalo ono oba omukutte bukwasi mu ngalo, ebyo byonna bika bya bwenzi. Namugamba nti omubaka nyenze. Nabbi n'amugamba, omusajja n'addamu n'agamba nti omubaka nyenze. Nabbi n'amugamba nti oba omuwadde haaga. Omusajja n'agamba nti owange omubaka wa Allah nyenze. Nabbi kyava amugamba, mulize kye yamugamba, sijja kibagamba. Alina kye yamubuuza, omuvubuka ono n'akola statement oba n'aleeta statement ekakasiza ddala nti akoze eki? Yakonyemu stamp. Nabbi alina bye yamugamba obu byaba akola, sijja bagamba. Naye kye njagaddemu ekifaananyi obweraliikirivu basahaba bwe balinanga kuki? Ku mazambi gaabwe. Omuddu omu yawandiika, waliwo ekitabo erinnya ligenze, n'agamba nti lumu sahaba omu yali mu swala, nabbi n'asoma hal ataaka hadithu lghashiya, temufunangako ku mawulire g'ekisaanikira. Sahaba yali mulayini, n'adduka emisinde, n'ava mu swala, n'adduka n'agenda. Baada swala atutte ebbanga adikaali biki byonna, nabbi agenda okulaba omusajja akomyewo ali mu swala. Allah yali yawa omubaka nga asobola okuba nga atunudde eno, Allah n'amulaga ebiri emabega. Ntumu yabagamba nti istawu, muterere mulayini, muterere. Ne batereera, n'abagamba nti mbalaba temuteredde, naye ng'atunudde eri. Basahaba bagenda okutuya ku bigere nga waliwo ayisizaamu ekigere. Naga nti waayi mbaka akulaba tereera, naye ng'abadde atunudde eri. Kati omubaka lumu yali asaaza, eitha yali swalatul maghribi n'asoba swalatul ghashiya. Ghashiya kijja kibanga kisaanikira, oba bakikozesa okutegeeza ekikola ekisaanikira. Baga nti omusajja ono eyava mu swala n'adduka n'agenda, n'adda ewuwe ng'alina ekisaanikira ekitali kikye. N'akikwata n'akiddusa n'akitwala gye yakijja, n'amala n'adduka n'akomawo. Nabbi amubuuza
nti wange nakulabye ng'ova mu swala n'odduka n'ogenda limaada kiki wabadde ki naga nti munnange nawulidde oyogera ku Russia ng'oyogera ku kisaanikira sahaba ono bweraliikirivu bwe yafuna yagamba nti Allah alabika agenda kunnyambula sawa yakunswaza neziruka nkizeeyo nabbi namugamba nti nedda Russia Allah gye yabadde ayogerako mu aya eyo yali ategeeza ku kiyama nti kiyama egenda kujja esaanikira ensi eno nekyo mbadde njagalamu obweraliikirivu sahaba bweraliikirangamu amazambi ge bakola ki ge bakola tebayinanga ntegeera era egamba nti bw'ogenda ebulyambowa nawe olyambowa bakumanga amateeka oba bakumanga ensalosa za Allahu tabaraka wa taala nabo kitabuluganda abakkiriza tuyitirize nnyo okumwenenyeza Allah byonna byetumusobya oba byetumusobya bingi naye Allah yagamba nti yafa an kathir naye byembasobya rather byemasonyiwa biki byembasonyiwa bingi nnyo aya endala yagamba nti walau yuakhidhu Allahu nnasa bidhulmi mumwe singa buli omu Allah yali amukwatira ku zambi lyakoze Allah yagamba nti mataraka ala al-ardi min dabba ku nsi kuno teyalireseeko kitonde na kimu kiinaayina yagamba nti yafa an kathir byembasonyiwa bingi Allah byatusonyiwa bingi lowooza ku Allah okutulisa amaaso ng'otunudde ku haramu ani yali badde akyalaba oba okyali ku haramu wotyo owoomerera amaaso ne gabaluka ng'emberenge ne gatulika oba okyali ku haramu okwata bwoti Allah n'akugongobaza omukono ne gutunula eri oba okyava mu mukaliyo ki osotyasoty otambula ekiro Allah n'akumenyaamenya amagulu oli mu kuzina obonyaabonya amagumba Allah n'akutula ekiwato Allah kyatugamba nti wayafa an kathir abange byembasonyiwa bingi temunsobya ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar abantu ba Allah yagamba nti muddu wange osobya emisana n'ekiro wa ana aghfiru dhunub nze nsonyiwa amazambi nsaba okukusonyiwa nkole ki nkusonyiwe riwaya endala nabbi yagamba nti inna allaha yabisutu Allah subhanahu wa ta'ala ayanjuluza omukono gwe oba ayanjuluza omukono gwe emisana liyatuuba okubeera nga asonyiwa abo abasobezza ekiro era n'ayanjuluza omukono gwe ogw'ekisa oba ekisa kye ekiro asonyiwe abaddu abasobezza emisana omuddu n'otabaako nakadde konna kayisa kulimirwo kigambo kigamba nti astaghfirullah n'otabaako na kigambo kigamba nti ya rabbi tubitu ilaik n'otabaako kigambo kulimirwo kigamba nti ya rabbi inni zalamtu nafsi dhulman kathira ebyo byonna tetubiina omuddu n'otabaako nakadde kayisa kulimirwo kigambo kigamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ebigambo ebifaanana bityo ebyokwenenyeza Allah tabaraka wa taala aya endala Allah yagamba nti qul Muhammad yabaddu abo bagambe qul ara'aytum bala batya in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah abaddu babuze singa bukeera kumakya Allah tabaraka wa ta'ala khatama ala Allah subhanahu wa ta'ala nakuziba qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum singa Allah subhanahu wa ta'ala bukeera kumakya nga akujjeko okuwulira ngabo uli ebigambo byenjogera ogenda okuzuuka ku subuh ng'omwana wa kuzuukusa oba muganda oba taatawo oba ali oba mukwano gwo ng'akuzuukusa ya umma istayqiz mama taata zuukuka swala naye ng'omwana ono olaba bulabi mumwa kwenyeenya nga tolina kyoyinza kuwulira mu bigambo bye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma n'abuuza ayagala tureflectinge ku bigambo bye n'amala n'abuuza nti mulaba mutya singa Allah subhanahu wa ta'ala akuggyako amatu oba Allah subhanahu wa ta'ala n'akuziba amaaso ogenda okukeera ku makya okukanula bwoti amaaso ove mu neeti mwosula nga neeti togiraba naye nga bakulaba okola bwoti ogenda okukwatakwata bwoti ojja ekisumuluzo ekiggulawo ekisenge oba bathroom nga tokyalaba naye nga weebasa olaba Allah n'agamba nti aw khatama ala qulubikum oba ne bukeera ku makya nga Allah subhanahu wa ta'ala akusibye omutima guneeno n'agukwata n'agusiba omulundi gumu ng'obadde mulamu omutima gukuba ogenda okufuluma mu muzikiti tuva mu ddalasa muno oba oyambala engatto zo Allah n'akutuga n'akutta yabuuza Allah nti man ilahun ghayrullah ani gwe mumanyiyo atali Allah katonda ki gwe mumanyi atali Allah yatikum bi ayinza obbaddiza ebifaanana bwe bityo bameka Allah batidde mu tulo golwaki tannakutta Allah yagamba nti waya'lam ma jarahtum binnahar abaddu mugenda okwebaka nga mmanyi bulungi nnyo byonna bye musobezza emisana abatunudde ku haramu mbamanyi abageeza mbamanyi abayenze mbamanyi
munna mugenda okwebaka Allah yagamba nti nga waya'lam ma jarahtum bin nahar yagamba nti thumma yub'athukum fi naye oba olyawo abaddu bano baneenenya Allah n'abazza engulu liyuqda ajalun musamma bamale ebbanga Allah liyabagerera aya endala Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti wala yahsabanna alladhina kafaru tebalowooza abaddu abajeemera amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala annama numurirahum khairu li anfusihim obbawo obuwangazi ekirungi gye bali yagamba nti innama numurirahum liyazdadu al-ithma Allah yagamba nti mummwe nina bempangaaza mwongere ku mazambi gammwe Allah n'akuwa n'owangaala nga gwe oyongera kutwaga oyongera kujeemera Allah Firauna yawangaala nga Musa tannazaalibwa Firauna n'awangaala nga Musa azaaliddwa olowooza yafiira ku myaka emeka naye yafata tegeera Allah Dero baganda baffe bangi bali ku university betulabanga abasomi ennyo naye nga tayinza kusoma Quran omukazi omukulu ng'oli mu yasaruna eyamala senior 6 ng'okyasoma yasaruna tekikwasa nsonyi bwe babeewaanirako era alaba bano abatasomye Luzungu omuddu omu yajja n'ayogera ekigambo kumpi we nnali amaama mumanyi alina muganda we bamuyitaani Mahad yakwata Qur'ani Allah n'agimuwa n'agimalako naye nga tasomangako wadde A B C omuddu omu agenda okuwulira nti omwana ono omuvubuka yakwata agenda okubuuzabuuza nti ate primary nti abadde tannasoma Luzungu omuzadde omulala n'avaamu ekigambo n'agamba omwana ono agenda kuwangaala ati nga tamanyi Luzungu omwana ono agenda mu dduniya muno nga tumanyi Luzungu kye bamugamba maama tolowoozanga ku mwana agenda kuwangaala atya mu maaso ga Allah nga tayinza kusoma Al-Fatiha nanga ate noyogedde ensonga ne yalabanga ono kamogo okubeera nga akutte Qur'ani oba asoma Qur'ani naye nga tamanyi Luzungu obwongo bwe ne butamulaga nti kamogo omuddu okwogera Oluzungu ng'olinga gwe bazaalidde mu UK naye nga toyinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu ofuna ki Allah agamba baddu basome nga balinnye amadaala kogenda kusoma ki omuwala obulungi bw'otugamba buliwa nga Qur'ani owejjesa mpejjese omuvubuka obulungi bw'otugamba buliwa nga Al-Fatiha nfu amange kye bayita obulungi kyekigero ky'eddiini ky'olina tatunulidde bungi bwa lususu bwerubo tatunulidde chocolate color gye bagamba gy'olina tatunulidde enviiri zo simanya zigweno simanya biki tatunulira lulyo lwovaamu Allah tatunulira famire yammwe tatunulira sente za kitaawo oba sente zo Allah tatunulira kubaako mulangira simanya muli bambejja mumbejja wama adiraka n'okuba omumbejja ng'eddiini tewali Allah tatunulira bitiibwa by'olina minisita simanya ani pulezidenti kabaka Allah atunulira ekigero kya ddiini oba nkolagana yonnungi gy'olina wakati wo naye omuddu yenna takwewaanirangako ne ssente nga tamanyi kusoma Qur'an aba mwavu omuddu yenna takwewaanirangako n'obulungi obw'olususu nga tayinza kusoma Qur'an aba mubi omuddu yenna takwewaanirangako n'ebitiibwa by'edduniya nga tamanyi kusoma Qur'an aba wa wansi omuddu yenna takwewaanirangako n'okusoma kwasoma esimanya university ebikoze bitya nga tayinza kusoma Qur'an aba talina kusoma kwasomye abuluganda bakkiriza buli omu asome okufuna profession gy'awulira gy'ayagala oba oyagala kubeera dokita kisome ojja kituukako ng'osaba Allah oba oyagala kubeera engineer oba architecture oba oyagala kuba mubazzi oba oyagala kuba muzimbi oba oyagala kuba muvubi gwe byonna biruluukanire obituukeko provided nga n'eddiini yo ogiyina ng'osobola okusoma ejjuza olunaku omwezi gwa Ramadani gujja omwezi gwa Ramadani wallahi karibun guli kumpi nnyo tegukyaweza myezi ebiri abaddu abali b'emmere kati bawulira bafa ennaku nga zidduka ye yamanyira okulya alinga nyeenya kulya kuva ku makyampa ali ebijjulo biringa 8 ayina bwalya bu before bed bwazuuka ku makyawo nga ennyumba yonna beebasomulya agalanga tanaagwa mu bintu waye ebeera empiseemu awo n'atabulawo akakopo ka caayi bagenda okuzuuka banne abaana nga taata omugaati yagukomye wakati
bwe yazukidde ekiro yaguleese naye yaguleese agwagala kati kubaca wano aba agenda okukola balina omusiikirayo eggi amajinga 8 bateekeko emiwogo bateekeko vakedo ne saladizi eyo n'abikuba bw'avaawo n'ayingira mu kibuga asangayo breakfast ne caayi ono gwe batunda e Kampala ekikopo 15,000 naye ng'amata ge batunda 15,000 otunuya amajaani agali wansi ng'ogalaba ne baleeta eminwe nga 6 egy'akatogo kyenkya naye nga gyagumu kitundu egyo n'agirya ne bateerako ekikopo ky'obuuki oba ne baleeterako omusooli oba ne baleeterako eryenvu aba yakatuula bwati mu dduuka wayiseeyo eddakiika ntonotono ne balaba ow'ebinyeebwa ebinyeebwa jangu ne bamuwayo ebinyeebwa bya 3 ameketemeketeko nga bw'alinda bakasitoma n'abakyala bangi bo batwe bafaanana n'agiragira awo agenda okulya mu mukanga kitundu mwakeedi bamumanyi asooka okulya oyajatiwawo batandisa okugaba emmere obudde no bulabika bugenze bonna okulyako abantu abali mwakeedi kwe balabire obudde alabika nno lanci ajati naye bamutwalira akatogo mwana w'akatogo agenze wajati alya n'anywerako akadomola ka juyisi bw'avaawo n'awummulamu abaana atera okuyingira eno amazaasiri kati waliwo caayi eno gwe baleeta ow'olweggulo bano abawala baleeta caayi mwakeedi owaleeta ekikopo ky'obuugi ekyo jama ono mungi mmala okunywa ekikopo ekyo ŋŋende eka neebake naye ng'alimba tagenda kwebaka n'asaakawo nnyo ekikopo ky'obuugi n'aliirako omusooli n'aliirako capati mu jaamu wano alina byagula byaba nabyo mu mmotoka ajja agayagaya ku bukeeki obwo busnacks obwo crisps ameketako buno butwaliriza jaamu bw'atuuka ewaka n'ayomba mujjula ddi emmere temunnaba kujjula mulowooza n'asula njala ne waleeta emmere waayo ennyongera supu ebifi byaweddemu kati abaddu abali endi efaanana bwetyo etali yabuvunaanyizibwa agenda okutuuka mu Ramadan ng'awulira alinga ali ku adhabu asiibayo olunaku lumu n'agwa eri n'azirika enjala banenjala sheekh olunaku terutambula sabo alaba terutambula ffenna obwongo Ramadani twalowooza kulya basahaba abatusooka bo mu Ramadani balowooza ku Qur'an emyezi egyo ebugibulayo oba omwezi ogubulayo ogumu n'ekitundu omudde osobola okusoma Qur'an n'ogimalako n'osooka oyingira mu Ramadan kale ng'ekitono ennyo osomayo juzu 5 tirawa omwezi ogubulayo nga tetunayingira mu Ramadan omudde osobola okusomeramu yasaruna n'ogimalako kale oyingire mu Ramazani ng'olina w'obikkula n'osoma oleme genda n'eri hadisi enfu infacti sine hadisi oba kisimanyi oli yasomera banne nti Qur'ani kasita obikkula bw'oti n'otunulamu Allah akusampeera butuno butunuzi bw'oti bw'abanga Allah agenda kwokya muntu yasoma Qur'ani n'atagikolerako olwo ate gwe atunula miskini jahil murakkab agenda kwokya oli yasoma Qur'ani obanga akyusa empeerezi ng'agenderedde yasoma nga ri'a annas kweraga abantu yasaza tarawihi kweraga gwe bamuwa ssente nnyingi ng'oyagenda mmoki olwo gwatunulamu olina emyaka emeka bano abagagga abasuula e Dubai obudde n'amaanyi n'obwongo bw'okozesa okugenda e Dubai bakitammwe agenda e Dubai asuubule bamutenda alina ssente nabugabo asuubula mipiira naye nga tayinza kusoma Al-Fatiha Allah tamanyi bajjeno Allah tamanyi bakoporo Allah tamanyi ba IGP akutuga ate wala yakhafu okubaha bwakutta tatya biddirira kuba teri ayinza munenya inna rabbaka fa'alun lima yurid akolanga wabayagadde Allah tamanyi mugagga wakazimba ennyumba tonnagisuula mu kiro akutta simanya wakawasa mukyala hane munu akutuga mukyala n'abeerawo ne bamuwasa ogwokubiri Allah tamanyirwa abange tulongoose enkolagana bameka abatabe ku graduation nabako musiraamu omu yafiira mu accident nga graduation yanca naye nga ali omu ku bafuna first class degree goli ku university oyisa bivvulu
oli ku university oyisa bivulu litekezo kazoyina ziringa nkuba nenga wojoga Allah tabaraka wa taala oli yafuna first class degree graduation ate graduation tekyagigana genda mu maaso era batuuka ne basoma erinnya lye Yudaya banne twafiiriddwa nnyo Katonda amusaasye certificate ye yiino yaki ewa Allah ina certificate afudde amanyi okufuna wudu abadde ayambala atya ku university abadde asoma Qur'ani kigero ki abange tulongoose omwezi gwa Ramadani gujja Qur'ani osoma kigero ki tetuba neetegeera eri gye ŋŋambye abange entegeera eyo si nsiraamu tulongoose enkolagana yaffe wakati waffe ne Allahu tabaraka wa taala buli bwe tunaalongoose enkolagana yaffe ne Allah yagamba nti waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja yenna anaalongoose enkolagana ye ne Allah n'amutya ajja kuterawo obufulumiro mu nsonga zo waman yattaqillah nukaffiru anhu sayyi'ati Allah yagamba nti omuddu anaaba amutidde kale ebinaabisobya ajja kusonyiwa Allah yagamba nti wattaqullah wa yu'allimukumullah oyagala kukwata Qur'an yagamba nti wattaqullah wa yu'allimukumullah bwe munaatya Allah ajja baggulirawo okutegeera ajja kuyigiriza wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ajja kugabira Allah wootaasuubirira omusajja omu gwe mbamaliza naye bali bayita Hatimul A'sami omu ku basajja radiyallahu anhu basahaba abatusooka omusajja ono yali ayagala okugenda okukola hijja okukola hijja naye ng'alina famire ye akasente nafaqa akasente akobbalabira kali kakyali katonotono naye ng'alinawo akatandika kayinza obbalekera lumu atula ne mutabani we atula ne muwala we n'abaana abalala abato omuwandiisi yagamba nti muwala wa Hatim yali alina emyaka wakati wa 12 ne 14 tumye emyaka gy'alina oluvannyuma ogenda kulowooza ku kyeyakola omwana ono taata wa mugamba nti bannange agamba ne maama we nti bannange njagala genda kukola hijja naye obuzibu bwe nnina akasente ke nnina katono nina akantwala naye akobbalekera wano akabbaleka akokukozesa omwana omukyala n'amugamba nti Hatim naawe ekimanyi kati hijja ebadde ekkakatako bw'oba tosobola tuleka zaakulabirira gumiikiriza bw'olifuna ssente mu maaso ojja kugenda okole omwana ono kyava agamba maama we nti ya ummayi maama wange gwe towulyangako ku tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman yatawakkal ala Allah omuddu yenna yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa hasbu amumalira waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib omuntu yenna bw'atya Allah waman yattaqillah egambe eti aya yaj'al lahu makhraja Allah amuterawo obufulumiro ate wa yarzuquhu min haythu la yahtasib era n'amugabirira ne waatasubira kufuna namugamba nti maama taata muleka agenda akole hijja ki Allah subhanahu wa ta'ala razzaq dhul quwwati al-matin ajja tugabirira omwana ono maama n'atumya omwana n'amutunuulira omwana ono alabika ye oba ebyokulabira ewaka mwana gwe omwana n'anywera n'amugamba taata genda okole hijja fe Allah ajja tulabirira Hatimul A'sami rahimahullah akwata ekkubo agenda akola hijja akasente ke yalekawo bakaliira nnaku okugira bwe tuti nga akasente kaweddewo abaana ne batandika okukaba baagala mata tewali sukaali baagala kino mama n'agamba weeyogezza taatawo n'agenda kati osaba ki taatawo tewamugambye agende omwana oyo yalina thika neyakini mu Allah tabaraka wa ta'ala bagamba nti nasala raka mmeka n'ayambuka mu ruumu ye waggulu nasala raka 2 n'amugamba nti Allahumma ya rabbi inna mazima ddala wa'adaka alhaq endagaano yo bw'okola endagaano ebeera yaki ya mazima innaka kulta Allah gwe wagamba wa qawluka alhaq Allah gwe wagamba nga mazima ddala ekigambo kyo kya mazima wagamba nti waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja omuddu waaki Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga zamuterawo obufulumiro wa yarzuquhu min haythu la yahtasib era n'amugabire waatasubira kufuna n'amugamba nti Allahumma ya rabbi ya razzaq Allahumma rzuqna Allahumma ya rabbi rzuqna اللهم يا الله ارزقنا أنت الرزاق ذو القوة المتين وإليك خزائن السماوات والأرض وما أنا لا جنير الله أما يقول لا جنير
yayinza omumalya ensonga zaabwe zonna yazina allahu tabaraka wataala. Omwana ono aba akyali mu dduwa akyasaba nawulira akonkona ku mulyango maama yanyiiza edda abaana enjala ebaluma talina kyabbaliisa nawulira akonkona ku mulyango. Omwana ono maama namugamba wayi genda olaba ali ku mulyango. Agenda atuuka ku mulyango okuggulawo nga waliwo omu ku bambowa aba kabaka eyali abafuga omulembe ogwo kwe yali awangaalira. Omu ku bambowa bano ngazze ku maka gano n'agamba nti abange mbadde nsaba ku mazzi, twerabidde okupaakingira kabaka amazzi ag'okunywa naye ayagala ku mazzi gakukola ki? Ku mazzi gakunywa. Mbadde nsaba mumweyeko ku mazzi. Yeeyongerayo ali mu tawuni wali ali mu kubuuza ku bantu. Omuwala ono n'afuna jaga eri representable n'ateekamu amazzi n'agamuwa omuwala. Omusajja n'akola ki? N'atambula n'agenda. Omuwala n'asibawo n'addayo waggulu mu dduwa ze alongoosa nkolagane ne allahu tabaraka wataala. Aba akyaliyo mu dduwa ze ono n'atwala amazzi. Allah nga amazzi agatadde mu baraka. Kabaka bwe yanywa ku mazzi gano ng'obuwoomi bwe galina nga tabuwulirangako kyava abuuza omumbo woono nti owange gano amazzi ogagjewa? N'agamba nti amazzi gano ngajje mu maka g'omusajja oli famous hatim asami. Omusajja oyo amanyikiddwa, musajja abidi taqiyu naqiyu, musajja asinza Allah tabaraka wataala. Omusajja ono kabaka kyava abuuza nti wange gyali tugende mulabeko. Omusajja omumbo woono n'agamba kabaka nti munnaye Hatim mbuuzizzaako nange ewe ne baŋŋamba nti yagenda kukola ki? Yagenda kukola hijja. Kabaka kyava agamba nti subhanallah, bw'obanga Hatim yagenda okukola hijja kitegeeza nti kinkakatako okulabirira famire ye mpaka lwanadda. Kitegeeza kinkakatako okulabirira famire ye mpaka lwanaakola ki? waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah amugabirira watasuubira kufuna. Kabaka najja ne konvoyi ye, omwana nga akyali mu karumu waggulu. Bagamba nti kabaka n'afuna akasawo, buno obusawo butono bateekangamu gold coins, n'akakwata n'akakasuka n'akayisa mu ddinisa ne kagwa munda. Wennyini we kagwa eddinisa lye yakasukamu omwana nga watudde. Omwana aba ali awo agenda okulaba nga akasawo kabise nga gold coins zonna zisaasaanye mu nju. Kabaka kyava agamba bano bonna be yali nabo n'abagamba nti abange yenna kakasa nti ali wansi w'obukulembeze bwange akolenga bwenkoze. Amakulu atuke mu nsawo agende kasawo akolenga bwenkoze eki? Nga bwenkoze. Bonna abaali bagoberera kabaka abaali batambula naye abaali waali buli omu n'akwata mu nsawo ng'ennusu ziyingira ziringa nkuba. Yarzuquhu min haythu la yahtasib. Omuddu yenna bw'atya Allah ensonga zazituulamu era n'azikumalira. Allah yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir. Allah musobozi ku buli nsonga zonna. Bw'atyo n'amalira famire efaanana bw'etyo. Ekyokuyiga abanga ensonga zaffe zonna wa Allah. Tulongoose enkolagana yaffe naani ne Allah tabaraka wataala. Byajja tukolera bingi. Tugumiikirize ezzambi ly'obwenzi abavubuka. Allah ajja tuwa abakyala abalongoofu n'abawala mugumiikirize ezzambi ly'obwenzi. Allah ajja bawa abaami abalongoofu. Bwe tunaggulawo ezzambi ly'obwenzi Allah ajja kuwa omusajja nga lujuuju nga mwonoonefu. Era naye bw'onaggulawo avuuka bwe tunaatandika ezzambi ly'obwenzi oba bwe tulaba tetulikomezza nga twalitandika, Allah ajja kuwa omukyala nga baghiya, mukyala nga malaaya. Ava mu nju yo n'agenda n'ayenda nadda n'asula mu nju yo ng'akubonereza. Nabwe kityo tetuyinza kugumiikiriza byonezi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah atuwe enkolagana ennungi naye era byonna bye tusobezza atusonyiwe bye twakasobya obuwangaazi bwaffe bwe twakatambula. Atusonyiwe Allah tabaraka wa ta'ala ne bye twakalongoosa nabyo abikkirize. Era musaba Allah subhanahu wa ta'ala atere barakaati mu buwangaazi bwaffe obukola ki? Obusigaddeyo. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetulinayo ntegeera